Sizaako mwena bannayuganda banayi mumpita mukaabi naye sometimes olina wootuuka n'okwoweesi. Nagula ettaka lyange Gomba n'ekineewuunyisa DPC w'e Gomba Kanoni yakwata ettaka lyange n'aleeta abasirikale ab'emmundu n'aligabira omuntu nga DPC neye ne RDC. Mpaabye buli kooti yonna, mpaabye buli wamu wekyetaagisa. Nyimuse ne ngenda mu ministry tewalaba RDC siyambiddwa. Ne nyimuka ne ngenda ewa Inspector General Police. Ababbi bennyini bempaabira era gye yansindise bannyambe. DPC bw'otuuka agamba ye ayina ba Godfather mu police. Yayina ba Godfather mu police. Bannange nkuliki yatweka abasajja abalina emmundu ku ttaka lyange bali emmere y'abantu bakuba abantu bakubiddwa. Bw'otuukayo nga bagamba Jambera alimba. Bw'otuuka wa Inspector General nga bagamba bannange Inspector General Police nyamba tutwaleyo abasirikale bave e Kampala. Bwanzezeemu ebbaluwa yino gyampandiikidde Inspector General of Police ndise wala pisi gwe nakwata n'empasente zange n'atanyamba. DPC ye ekinnemeseza okuyambibwa bamuwa ssente bamusuubiza okumuwa ettaka lyange ku ttaka lyange. Ngenze ku High Court e Makindye nenzirukayo nenfunayo order eno yagaana okugiimplementinga ye kennyini RPC ye yagirisiivinga. Eno court order gy'olaba yakiriyaringibwa headquarters police headquarters. Naye bannange kakati mwe mwagala omuntu akoleki? DPC w'e Kanoni afuuse ekizibu tayogerwako. Bakutte ettaka lyaffe baligabye. Olaba tewali court tewali gundi yonna gye bayinza ku implementinga nga tewaliwo DPC. Ne ba implementinga ne batwala ebintu byaffe DPC yalya. Ente zange zonna baazitwala. Nkubye omulanga buli gw'okuba bagamba Jambera alimba. Naye bannange ffe twakola ki? Kino kimbonyabonya lwakuba ndi muwagizi wa President Museveni buli kaseera kyekimbonyabonya. Siyambiddwa. Enkya bwe munansanga nga ngudde mu kkubo nnoonya President Museveni nga mugamba Jambere mu byayina empisa embi. Bannange nange ndi muntu mukulu. Ng'ogamba sirina abaana bange nkaaba bwenti buli lunaku nekaaba nga nkabira ebyange. Eso siyambiddwa. Naye ebyange lwaki mubirya? Essaawa 24 ebbaluwa bonna mwazikebera nga ntuufu ne mumala ne mugamba ente ebyange ne mubiridde. RPC alemesemu ettaka lyange balitutta. Guliwe gw'olina okugaba ettaka. Gw'olina okugaba ettaka RPC buli kimu ebyange byonna obigabye. DPC ebyange byonna obigabye. RDC olw'okuba mukazi ow'amagye tolina kugambako. Madamu Flavia nyamba ngambira kubaawo ettaka lyange aliveeko lyagaba ekya n'eggulu. Ettaka lyange kale ettaka lyange singa yajjanga ayagala ettaka yali ngambye ajali kule bw'aba aliko naye tagaba ettaka lyange alitwalire manku alitwalire ye mumugezi atwale nti ye ettaka lyange ayagala kulitwala n'amaanyi. Ye buli kimu ekyanga munabeera mutwala kitwale nga nze ebyange ensirise busirisi. RDC IGP nyamba afande munyambe. IGP nyambe ettaka lyange balitwala buli kimu ekyange batwala butuwaza abasajja batutudde butunuzi. IGP nzize neekulajanira abasirikale bo be batwala ettaka lyange. Abantu wali olabye ettaka eriyina enkaayana nga liriko abasirikale. Lwaki ettaka lyaffe baliteekako abasirikale nga liriko enkaayana?
Yesu tulita ife buli kimanyi kyaffe kye tulita yegenda okutwala ebyaffe lwaki batwala ebyaffe batuvayo ne tugamba nti IGP kino ekyange babitwala nga mugamba nnimba lwaki mufuyirika abasirikale bafe e Kampala wano bagende bakemera ettaka abantu bakubwa buli kimwe kyemmere y'abantu eriibwa Pulezidenti Museveni yamba omuntu wa wansi Pulezidenti Museveni yamba omuntu wawansi Pulezidenti Museveni yamba omuntu wawansi ebintu byaffe babitwala RDC yakasene DPC batwala ettaka lyange libafuukidde ettaka bwe baba lyagala bampeemu ssente RDC atwala ettaka lyange Pulezidenti nyamba Brigadier nyamba munyambe ettaka lyange batwala ettaka lyange afaana eddamulira ettaka lyange balitwala munyambe ngazazaako buli kimu kyange kigenda buli kimu bwe kiti ettaka lyange balitwala Pulezidenti nyamba asigenda banangenda kwesula mu kkubo lya Pulezidenti olw'okutwala ettaka lyange